ya born in Africa nagamba kalombe cricket oval. Oh. Wow. Yagiyisa born in Africa concert. Hey. Wow. Yagambye atya. A Born in Africa live concert at Cricket Oval Lugogo enaku zomwe zigenda kubeera 12 omwezi ogwa May nga mujjeyo posta y'omusajjama. Mwaka 2020 agambye mark the dates. Come support me dear fans. For reservations n'abaterako enamba will be reserving what tables will be performing live band ordinary mtwale 2 VIP mtwale 5 table ya milioni VVIP table ya milioni 2 tugende ko mbawagizi oluvannyuma lw'okufuna essanyu eryo nti twadde tulindirira mwana yagambye era ddala osaaga. You even don't have sponsors. Haina sente ze yetaddemu mama. Wonder shall never end in you. On another episode of Ugandans are mad people. Come and support the man, our own fresh daddy. Owafe yenyini. We pray you make it stable. Thank you for believing in yourself. Cheers. Bambi. Oh no, muloga. Mulogo eh? Looking forward to it. Yeah? Can you please wait a bit and we book number? Yeah. Obutajjayo ku cricket eh? Some of us we are far. We may reach when the venue is already full. I can't wait to support you, my idol. Oh. Better change the venue. Cricket is too small for a big brand like you. Neba nange. Wagezeko mulwera. Gwe, ori atategeza idol chi. Obutaba na byakola ndo. Idol what ina byakola. Very idol. Ona agambye atya. Naye tumanyiddwa, oh my God, oh may God uphold thee. Zinemeza zebadde ensoma zezo. Zimeze z'obukadde obusatu. Bukadde bubiri ng'ofuneeyo. Era ndowooza ogenda naye kubanga sisuubira ekipya ky'ogenda kufuna ku muyimbi. Kati ky'osasula ova. Mpozi alina ennyimba nga mmeka ane fresh daddy naye. Yayimba oluyimba Born in Africa. Nentuuka mu layini z'oluzungu nga tazisobola. Producer n'aziyimba. Producer n'aziyimba. Kugambye ndowooza bakola teeke ne bakola nakabuwayi. Kanyimbe ndawa tomanyi kuyimba nange simanyi. Katwogerewo. Ne gamaakinga. Ndayira. Kubanga bonna producer n'omuyimbi ate producer yali asinga okuyimba. Okisanga mu Uganda. Bw'oba okyagala kyowa ekiri. Tozannyanga na bintu. Kale bannange tabula pale services batunda ttaka enasa na kusejeyo ku masowa gy'obasanga gene free protein ticket obulungi ezimu akuba pasanyalaze n'amazzi.